Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ekiri ku muzikiti ogw'abasiraamu emizikiti egy'enjawulo emabegakaawo tuzze nga tukuwa amawulire ng'abasiraamu naddala abamu ku bakulu mu ddiini z'obusiraamu nga bazze balaga obukyayi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni n'olwaleero wakati ng'eggwanga ligenda mu kalulu ka 2026 newankubadde nga byonna ebinaabirawo mu kalulu ka 2026 bigenda kubeerawo oba bigenda kukolebwa mu kalulu mu mwaka guno gwennyini ogwa 2025 kati kkiriza nkuwa amawulire gano. Olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwa Juma lwabadde lwakutaano nga 4 mwezi gwa January 2025 abamu ku basiraamu batandise okubeera nga beegatta ku basiraamu bannaabwe abavuddengayo nga balaga obutali bumativu eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni newankubadde ensonga ezimu ze bawadde sijja kubeera nga nzikuwa wabula balaze obutali bumativu era ne bawera nti okuddamu okulaba ekigalo ekya NRM mu muzikiti okusinzira mizikiti egimu kuba sijja kugamba nti yonna olw'ensonga nti amawulire gano nga kuwa okusinzira ku source eziri limited tetusobola kuwa kwetolola ggwanga lyonna wabula tukuwako ekyo ekitono kye tulowooza ntusobola okubeera nga tukikutuusaako. Emabegakaawo walaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omulabye emirundi mingi nnyo ng'alabikira mu mizikiti egy'enjawulo ng'era y'omu ku bakulembeze abasitali basiraamu wabula ng'amanyi n'okutoola salaamu n'ebisigadde byonna era nga n'erinnya lya Swaibu bw'oba ng'obadde ng'ogoberera ensonga zino oteekwa okuba ng'olimanyi. Abasiraamu bano balaze nnyo okwagala eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuviira ddala mu biseera by'omusajja amanyiddwa nga omugenzi eyava mu bulamu bw'ensi eno omusiraamu w'amaanyi ennyo gw'omanyi amanyiddwa nga Sheikh Muzaata eyakubwa eyattibwa mu mbeera etaategerekeka era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ayogera ku mbeera oba ku ngeri ku ngeri Sheikh Muzaata gye yafaamu. Kakati njagala okutegeeza abasiraamu bazzeemu okulaga obutali bumativu. Emabegakaawo twakulaga amawulire nga waaliwo okulwanagana mu basiraamu oluvannyuma lw'ettaka eryali mu bitundu eby'Essembabule okubeera nti lyali lyatundibwa ate nga si lyo lyokka waliwo amataka mangi wabula nga bino byonna byateekebwanga ku Mufti Shabani Mubajje era nga mu mataka gano waliwo ettaka lye yatunda eryali ku kyali kimanyiddwa nga Bukiragi mu bitundu eby'Ebulongo Society z'Essembabule ng'eyali gwe muyita Justice Kyabahwa. Ettaka lino lyaleeta emberebezi wakati w'abasiraamu era nga kirowoozebwa okubeera nga kye kimu ku ebyo ebigeretera abasiraamu okwongera okulaga obukyayi bwabwe okwongera okuweza obusungu eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba nti omuntu eyali agula ettaka ayina ebintu bye bamumanyaako oba oliawo nga biyinza obutagatta nga nange sejja bbe kunnyonnyola wano kakati mu muzikiti nga babuulira abasiraamu bano bazze balaga nnyo okwagala enkyukakyuka era waliwo akatambi ke njagala okuwa ng'omu ku basiraamu ababuulira oba basheeki oba abeera imaamu nga yavuddeyo n'akuutira abasiraamu banne mubeere balabufu ku luno temubeera bafala era saagala kuddamu kulaba kigalo olw'ensonga zawadde nga bw'ogenda oziwulira sijja zinnyonnyola njagala oziwulire mu katambi nga yennyini azeeyogerera saagala kuddamu kulaba kigalo mu muzikiti bw'ati bw'agambye sijja kwogera bingi webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako. Abasiraamu saagala mbeere bajega ng'akalulu katuuse saagala mbeere bajega mwetegereze mulabe muveemu okubuguumirira abasiraamu muveemu okubuguumirira akaseera kazze kakazigizigi bwe mbabuuza ebibuuzo wano mwenna ani ayinza okumpa ansa entuufu bwe tumala bano baafuuka ife abasiraamu twafuuka balungi mu mirimu babi mu kulya batuuka ogabana keke y'eggwanga batugobera wala bala okuva ku His Excellency the President okkirire mbuliraamu ebifo 9 byonna ebiri emmere wano mu Uganda byonna 9 mbuliraako omusiraamu President omumyuka we Chief Justice Speaker mujje nga mukkirira omumyuka wa Speaker jangu ng'okkirira ekyabasiraamu kiriwaawo kiriwa naye mumaliriza abasiraamu era nga nammwe mwabatanywa mwinga abatatamiira lwaki temuzuukuka ne mutegeera ne mugaa nti eyo ensonga katugikwasa abakulembeze baffe so 2025 saagala kulaba ku kigalo kyonna temutulaga bigalo byammwe saagala kulaba ku bugalo mubuwubireyo mu nnyumba zammwe insha Allah tumala kwetegereza tulabe oyo yaani ffe ng'abasiraamu tugenda mufunamu ki tukole ki tutambule erubaga ng'ogenda okwesimbawo nga memba wa palamenti erubaga awo
ewali Mukasalozias genda olabe ebibuzo ebiriwo kyakyesoka kuyita jangu anti okimanyi enegombulula mwe mutudde ekitebe ekikulu ekyabakatuliki kakati ensonga nozirambika buki kyakyekufuniddemu wa nammwe abasiraamu muzuukuke mubabuuze umma busiraamu tukufuniramu wa bwana nagira bwati insha Allah oyo mumuteke under the dustbins of history umma itambule biidhnillah namula byasobola ensonga ate baba abasajja bakitegeera abeerubaga bo babimanyi baba genda mukalunga bamuyita nsebo yo excellence aha tuyinako bimeka tudigide ekintu namuga nti muyinako ebibiri nga bamanya insha Allah ebibiri byaffe ebibiri byabarokole ebibiri bya protestanti ebibiri nga baga nti ate abasiraamu abo mbaleke balungi mirimu babi mu kulya bwe batuuka okulya ffe batugobera wala tugenda nabo mu lusuku okunona emmere ne tuwaata ne tukima amazzi n'enku ne tuseesaamu bwe batuuka okujjulwa nga batugalira ebweru kaakati guno omwaka 2025 mulalamu insha Allah naffe batulabe kimaafiya naffe tubatunuulire kimaafiya biidhnillah tubagaite mutwagala tubatulire otherwise obusiraamu ne umma tugenda tusebengerera bwetu balowooze nti tuli bajega abaana b'obusiraamu umma esomye baana we bajje ebitabo babirina na wano mubayina naye ani gwe mwale mulabyeko nga bakiina tewange jangu tukube kano mutambulirawo ng'abasiraamu mulowooza bwe nfuna ekifonze mu gavumenti mwe temuganyulwa imaamu ayinza okuddamu okudaaga nga alina ensonga ya miliyoni 5 nga nyira wendi senga bukera ku makya mukama wange aji ne bannonda nga nze presidential advisor on religious matters temumanya tuyinayo waffe bwe muba n'ensonga sigimala naye abasajja baatuta baatuvaako dda so abasiraamu bwenu mutereere 2025 naffe twagala insha Allah bannabyabufuzi batulabe kimaafiya biidhnillah otherwise batateekewo mbeera bwe batwe bagenda tutwala buli mwaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.